Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Kulekayo mukidala kibadde kitya kibadde kyangu ate mulabye okonya omuziki olimba naye onyumye nnyo balesimadia taka wetololemu kakati mukwano omwami oyinza mugamba kyolwaleero bannange mwebaza mwami abu webale kunjagala oyagala muweereza kayimba ki oba kano kenyini mukigadde ate naki nalo ab'ennugu sooka obagambe oba mbagambe ki n'okukitegeera sikitegeera obakubye equaliza yonjimaze ondayo dye waka kansooke nyingire munda nkirowoozeeko webaze ku bantu mukwano bannange bonna mikwano gyange ba obbies bange ba obbies bambeereddewo beebale nnyo beebalire ddala mukwano saluuni kyekozeeko Sharita Beauty Salon kozeeko etya bakiraba ne bwe sikinyonyola kale dya kati ogenda kuddayo kyusa enviiri kale bambi tova ku Delta TV mukwano tukole omugole ng'anyumye yongera okugamba nti mukwano Maria's Bridal yanyambaza era ng'ali ku Zai Plaza level 2 room 4 enviiri Sharita's Hair Clinic yekoze ku mugole nange yenkolako ate nga ku gowns ne changing dresses olina genda ku City Bridals gira tukigale Bintu bingi nnyo ebyongera okulaga nti omugole omwami ayagala mukyala we wabula omwami ono si wa bigambo bingi yasazeewo okukozesa bikolwa nga kuluno yakozesezza birabo mu kaseera k'omugole yabadde yambadde pink ne gold ne blue of course Sharita's yabaddewo okubeera ng'ali fresh olekalebawa sukaali soda fridge ebyomubibbo sofa set ebiparking byonna nga bingi anti nga yibaza abazadde olw'okumuzaalira omukyala oba omukisa You have been far away ngomutima guluma ngabulirwe nesunga kwateko ngabiba biroto mwemba amandalota abagenga nesunga abalaba omusajja gwe nesunga muno mutuseko naye alinzenze bambi mukano webale kupira ngo kyali mukala Delta TV omugole waffe Hawa abadde Stella kati afuse Hawa bannange agikoze abadde ne ba Metroni aba babiri bafanagana balinga abalongo lwaki yalonze ba Metroni babiri ate nga mufanagana Banga we are her sisters. Yes. She's our first born. Ono ye second. Nikudako boy then nzo muwala. Nzo nsembayo. Yes. mufanagana Really? sister yagala mugamba kireero Banange sister mukulisa mukama yebale mutuusa ku lunaku olwaleero tebibadde byangu wabe tuyise mu bibadde bingi but finally thank God we are there. kale dia sister nayo bakochamugamba Sister Mukama mulungi atukoze bulungi nnyo mwagalize obufumbo bulungi abere bulungi abayiza babekayo amudeyo mu besebese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
ebintu bino ddala tubirye ku lw'omwana oli Abu gw'oleese ng'abantu bano bonna balaba emisana tteke. Mbadde nsaba asitukeko mulabe bulungi. Abasigadde nga mukuba mu ngalo. Alhamdulillah. Aha, onagambye mbu alina ensonyi kyamubukkiriza. Wadde osaba ne Senga akole ki? Seeka Uzairu abiso omere atuweyo edduwa. Seeka Uzairu gwe balonze kyensinga okumanya ku dduwa y'okulya terwawo. ودولتنا قائمة Amin. وأولادنا علماء Amin. ولا تسلف علينا ظالما Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل. Wenko keno ompemwa nyoko hawa nakiboneka era nkuwa ne baasi eno ompemwa nyoko hawa nakiboneka nekanzu enise omukono w'ekitwale Era nesekanga bwajja nenga byonna mwebalege mwebaliyo ddala Stella Hawa amanyi okudesigninga watyo mu kaseera k'okusala keeki yayambadde ekitengi ekya red ne yellow. Keeki ye badde bagikoze mu bibbo ng'era omukyala omuganda yabuulirira obulungi bwabeera. 10 9 5 10 5 2 1 Yasobodde okugabula omwami we basanyufasaana tendwe kyetwali twagaliza embazzi mulabe awuwa bwakitukoledde eno mbaga sinnigiina nti buyinza okukyenca nendibwamu ab'ennugu ensalwa n'ebitwa mufune binyoonya mugende mwetuge era bw'oba kikolokota kikuli ku mimiro kikusiirira kikolole kubanga ojja kwetuga tekikyavaawo embaga ya leero. Amiina Mungu nga mugagga eswala bwetuuka n'asaala abamuzibu okumwewanikako kuba ne boologa biseera by'omala. ate nga koleeta kabbo ka muwala yambadde green ne gold era yabadde akyusiza enviiri okuva mu bannaffe aba Sharitas. Abasigadde musigale mmanga
Aina mazina wakumukase. Aina mazina wakumukase. Aha. Abesendura mutekwe. Aha. Penso kulaba. Senso. Bale kujja. Bwe yamala n'amukwasa Bino ebibala byonna bibyo. agambye ebibala byonna bibyo. Hawa Abu gamba nti barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Amina. Aha. Fikum barakallahu. Yamukwasa bwe yamala okumukwasa banange Stella Hawa n'omwami wo Abu mwebale kwagalana bambi mwebale kuleeta mukola ku Delta TV ate Stella mu ngeri y'enjawulo mwebale kwagira Sharitas Hair Clinic era nga mwami Abu yantumye nkugambe nti akwagala nnyo era akwebaza byonna by'omukolera mu kaseera ako teyasobola kwogera olw'ekyuma ky'omuzungu okwekyanga wabula nga yangambye Sharita mukyala wange muŋŋambire nti mwagala nnyo era sobola kubeerawo nga taliiwo yebale kubeera mukyala mugumiikiriza yebale kubeera mukyala mukozi yebale kubeera mukyala wa mukisa era Stella mwami Abu yantumye nkugambe nti akufa bitole. Gomesi ya Stella esooka yali ya bukadde bubiri, gomesi ey'okubiri yali ya kamu kitundu ate ng'ekitengi kyali kya kamu 35 nga ne gomesi eyasembyeyo yali ya kakadde yagattako okukolebwako salon ekyasinze okukola ku bagole Sharitas Hair Clinic. Tubagala nnyo, congratulations alabateremu obwangu mu maka gammwe. Mukulikeyo nnyo mukwano, kulikirayo nnyo ddala essonde jinja businje mu maka ga Reverend Seranja bambi omwami Abu ne mukyala we Hawa Nakiboneka Stella bambi babamanyi nnyo ng'ab'oku Premier Center era nga beeberera ndeje mwebale kwagalana ate munnange Stella mu ngeri y'enjawulo nkwebaza nnyo. Yes, oli mukyala mulungi nnyo mukwano era mwami Abu walonda butuufu nnyo walondera ddala ekituufu mu kaseera kano tubeera tugenda mu wedding album yaffe tava ku Delta TV tukole oli mulungi asana ebirungi Sharita nze bampita Nayigaga Zakia omwami wange yajja n'akyala omwami wange bamuyita Tenywa Badru yajja n'akyala mu bazadde bange ennaku z'omwezi nga 13 ogwokutaano bambi nali musanyufu nnyo neyansiza nnyo neyansiza nga bulijjo betize tugamba wedding album mukwano osinzira abo mu nnyumba yo mu kisenge kyo mu ddiiro mu fumbiro notuweereza ebifaananyi ebyo ku WhatsApp otusobola otuweereza ebifaananyi nga 6 oba 8 ne voice note gwe kenyini gweyoyogerera byowulira byeyagala okwogera kasita yogera amanyago n'omwami abeera yakyala n'obituweereza wano ku Delta TV ne tubikulagira tukwagala nnyo mukwano era nga nkugamba nti nga tonzijja wakato sales center gwe mukwano atamanyi kato waali nkubira essimu nja kukulagirira yayina otugatto otulungi otw'abagole ayina engatto zonna kato ali ku Skylight Shopping Arcade wali eri wansi gyali ekitete nga bwe nagambye City Bridals gye inogenda gowns nungi nnyo ate nga Gomez kugambo inagenda wa Maria's Bridal ku Zai Plaza Loom Street eduka namba level 2 room 4 katikene mbulango tikamawo n'embaga ngenda kwagala kwasa dala okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero